Yes, mu nsonga za politics ezigenda maaso mu ggwanga, nkwebaza yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kw'oli, ne nkugamba nti subscribinga olikinga osobole okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Amawulire ageetooloola Uganda galaga nti ffenna tumanyi twolekedde akalulu ka 2021 era nga mu mbeera y'okwolekera bingi ebigenda okubanga bibeerawo. So mwe muzze n'amawulire ga mwana mulenzi amanyiddwa nga Crystal Panda. Omwana ono nga ffenna tumanyi yakuyimbidde akayimba akahitinze mu ggwanga kamanyiddwa nga Kyoyino Manya, era nga akayimba ako yakoze ne remix ne mwana muwala amanyiddwa nga Shiba ne kahitinga eggwanga lyonna. Hit yabadde y'amaanyi, naye omukulu ono yavuddeyo n'aba nga yapostinga ku social media ye ng'alabula. Yalabudde politicians omuli Bobi Wine, omuli Chameleone, ba politician ab'enjawulo, n'abagamba nti yadde mwena mwesimbyewo mugezaako kuba nti yes munoonya campaigns biki, n'agamba naye tewaba muntu yenna akozesa luyimba lwe olwa Kyoyino Manya olw'ensonga oluyimba lwe luli copyrighted, lyrics ezirimu ziri copyrighted, kati gwe lukozese at your own risk ojja funa obuzibu mba nsobola okutukuba mu mateeka. Ekintu ekyanyizizza abantu ab'enjawulo ne bavaayo ne babanga batandise mu criticizing ne bamugamba wayimbye akayimba kamu kokka yadde kahitinze. Yes, wakayimbye ekituufu ffenna tumanyi ne wakayimbidde bantu ate otandika okugaana abantu okakozesa then oba ne issue n'abantu osegeera. Kale wabaddewo embeera awo bafaani bagezaako mutabukira ne bamugamba amalala mangi ne bamugamba akakkane wansi ng'ebbaluwa ave mu bintu by'okuba nti awanika amalala ng'ate yakakuba akayimba kamu ka hit. Kati gwe naawe sootubuulira omukulu ono kyakoze gye kiri okuba ng'alemesa ba Bobi Wine baani okwesa oluyimba lwe mu kampeyini zaabwe. Osootunnyonnyola ensonga eyo n'otugamba nti oba gano malala oba just omukulu kye yakoze kyadde ekituufu okubanga yes ateekawo embeera nti oluyimba lwe luli copyrighted, oddukozesa olina osooka omwebuuzaako n'akukkiriza oba n'akugaana. Likinga, commentinga, subscribe.